nga batulindiridde ekivulu kya King Saha naku z'omwezi nga 14 bwe tutyo tukitegeddeko nti King Saha yawambiddwa era n'atwalibwa okuva mu maka ge wali ekyanja n'atwalibwa ewatannategeerekeka mu kifo ekitannategeerekeka kwegamba teri amumanyiiko mayitire kusinziira ku mawulire. Kakati abaamukutte nga bulijjo bazze n'emmundu era ne bakuba ne balumya ku bantu abamu. Nuupu Secretary General David Lewis Rubongoya agamba nti kituufu yawambiddwa King Saha n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka. Ne wabaawo abantu abamu abagamba kakati Rubongoya okwogera nti King Saha atwaliddwa kitegeeza nti kakati King Saha yafuuka Nuupu Hooligan. Waliwo ababadde babuuza ekibuuzo ekyo kugamba nga tebaagala Rubongoya abeeko kyayogera, baagala kibeerewo mu kimugunyu kugamba nti King Saha bamutwale oba bamuwambe then kati Rubongoya talina kukyogerako kubanga kiyinza okulabika ng'ekyobufuzi. N'abasajja no bamanyiira aga Katonda bamanyiira kwegamba ne bakkuba emiggo ne bakuyisamu zi drill ne bajja kugamba bw'oliwo na tulikuta, bw'oliwo na tulikuta. Ate bw'ogenda toyogera bye twakukola. Embeera eriyo naye nga Rubongoya okukyogerako ate waliwo be kinyiizizza. Bannaffe bagamba bamutwale. Rubongoya okyogerako lwaki? Kyogamba nti bino bya bufuzi. Kaakati munnange authorities so far sinnaba kubaako kyempulira nti batugambe nti oba ali wano era nga bulijjo, naye nga gwe ky'obumanya nti King Saha yawambiddwa okuva mu maka ge wali ekyanja era obutambi ku mutimbagano nga butambula. Okusinziira ku National Unity Platform, Secretary General David Lewis Rubongoya bw'atyo naye bugambye nti yakakasizza era n'akakasa nti yabadde violently abducted from Kyanja. Bwe batyo ne bamubuzaawo ku destination etannaba kubeera nga etegeerekeka. Bw'atyo Rubongoya bwe yagambye whisked away to an unknown destination. Kakati King Saha okusinziira ku obutambula ku mutimbagano abadde atambula mu kibuga nga bw'anoonya abawagizi abanajja ekkollo mu kivulu kye, bamutonera ebirabo, bamuwadde amakanzu nabyo bamuwadde ekkanzu ey'omuleera. Kwegamba kale nga agezaako okuba nti akikwasaganya ng'era bulijjo bwakola, era obutambi bwonna munnange nga bulaga abali mu kugezaako okutunda tiketi ze ttiimu ye, abamu ku bo baakubiddwa. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti bino biri ku butambi, ensi yonna ebulaba abasajja abambalidde engoye ezifaanagana eza jaati, bwe twakazaako abajaati baafirimingiddwa ku ssiini nga bali ku operation eyabatumiddwa. Jjukira nti ekivulu kigenda kubeera Kololo. Saagala kubiyingizaamu nnyo kubanga nalabye ba Abitex babiyingizaamu nnyo, ate Reiki kwegamba bayinza okufaanagana ate oba obulala, naye waliwo n'abamu bwe nalabye bagambye nedda eyo sitanti, naye ate sitanti jjukira nti eriko abantu abalumiziddwa. Sitanti nti bano baabatumye okukola sitanti bakube n'abantu abalala. Baabatumye okukola sitanti, temutuukayo okukola sitanti mukube n'abantu abalala. Bw'eba sitanti eyinza okukolebwa mu ngeri endala yonna. Bw'eba sitanti eyinza okukolebwa mu ngeri endala yonna, ate oba teyalikoleddwa bw'etyo nti King Saha agenda afune ssente nti afune abantu bangi olw'okuba bataddewo sitanti. Kakati non-violent civilians ng'abantu beebuuza nti bakubwamu batya amasasi n'okubeera nga ate
amagulu batuuka okubeera nga musajja kuba essasi ekkugulu mubamu kye bayita stand. Bavubuka bato bambi nabo banoonya kyakulya ate nga bagezaako okubeera nga bawagira omuntu waabwe mu ngeri efaanaganako bintu, kubanga jjukira nti ebintu bingi nnyo ebikuliyetinga emirimu wano mu ggwanga ng'ate nnyinza okugamba nti abantu bennyini nga be basobola okwekolamu omulimu ate era ne bafuna ssente. Naye bwe kiba nti abasirikale abali ku ssente z'omuwi w'omusolo, abambadde engoye z'omuwi w'omusolo ku ssente ze, okukozesa n'okubeera nti nno n'emmundu zennyini okubeera nga babikozesa mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Kale ffe tujja gamba kimu nti we demand him back, King Saha, kubanga ina okubaayo mu kivvulu. Kale gavumenti eyinza okuba si ya muntu omu, newankubadde bannaffe abamu bayinza okulowooza nti gavumenti ya muntu omu. Waliwo abagamba King Saha yajoyiniringa dda politics, kakati takyali muyimbi era byagenda okukola ng'ayimba bw'agenda kuba agezaako mbu agenda kuba nga kwegambaako ng'abantu, kubanga mbu show eba ya byabufuzi. Osobola okuyimba ku byobufuzi kubanga n'ebbalamu bw'aba atambula gy'atambula, atambula n'ebendera eriko ekifaananyi kya Muhoozi n'ebipande bya Museveni. Naye ate ng'ebintu byakola birina kubeerawo ku ssente za muwi wa musolo. Kakati era osobola okuyimba ku byobufuzi kubanga ze mbeera ze tubeeramu. Waliwo etteeka erigaana okuyimba ku byobufuzi? Ekyo nakyo kiri awo, nti bannayuganda bakusobera. Waliwo omuntu omu eyagambye nti, kubanga waliwo omuntu omu eyagambye nti ng'ayogera bw'atyo, naye omu n'amuddamu n'amugamba nti omuceere guwooma nnyo naddala mu kukungubaga, naye okukungubaga okwo nga tekuli mu luggya lwo. Okukungubaga okwo nga tekuli ki? Tekuli mu luggya lwo. Kati gwe osobola okuddaawo n'okugamba kakati oli mu kulya muceere gwo oba katogo oba buugi. Mwalaba Abitex wano oba kwali kukungubaga kwaninga ng'egiyagiramu ekikopo ky'obuugi bw'ati Abitex. Eba yali ani eyali afudde? Abitex yawuta obuugi. Naye bwali bumuwoomera nnyo mu kaseera ako era ng'alaga nti awoomerwa. Kati njagala okukubuulira nti omuceere ng'omunnaffe bwagenda nti guwooma nnyo mu kukungubaga oba mu kuziika, nga okuziika okwo oba okukungubaga okwo, okufiirwa okwo tekuli mu luggya lwo. Nga tekuli mu luggya lwo. Naye kasita kubeera mu luggya lwo oyinza okuwoowoola. Infact oyinza okuba oli mu kunywa buugi, kyemba njagala okukugamba, ng'owulira abakaabeeri nga gwe bikuwulikika bubi, oyinza kakati bakaabira ki? Akyadda. N'ekibakabya tekiribu, kuba takyadda. Ne bukyenkya ne bakugamba nti owuwo afudde, bayinza okulaba weeziribanga ne bagamba y'ono yabadde ayogera mu kuziika kuli, ng'ate ye yeeziribangira ki kubanga era takyadda. Nga ne bakugamba tokaaba, nedda mundeke waawe maama. Kakati bannayuganda bwe bati bazirya ndaba olwange ebiseera ebisinga obungi, naye nga kyonna kye kiri kale ng'oli bagamba nti stand, bw'eba stand then ab'ebyokwerinda baaligaanye, kubanga jjukira nti erinnya lyabwe bwe liba nga bwe bagamba nti litemerwako oba lisiigibwa ebisooto, tebaalikkiriza kukozesebwa. Ne bwe kiba nti bakkiriza okukozesebwa, ekyo nakyo kiri awo. Ekyo nakyo kiri awo. Oli bw'aba agamba nti stand, eyo stand erimu okulumya abantu, sisobira nti eba ekyali stand. Awo kyekikulaga nti nno bino bya ddala. Jjukira nti King Saha bamusuubira okuba nti agenda kubooza, agenda kujjuza Kololo, oba oli awo nti kale baamututte kumugaana kuyimba ku nnyimba za byabufuzi. Kitagezaako n'alaga nti alina akayimba ke kayi kimala mutuleke, tokayimba ako kekimala mutuleke, tokayimba kubanga awo. Naye nga kibi nnyo ebyo bye biriwo munnange. Tulinze bulinzi kivvulu kya King Saha, anaabaayo taaba eyo, nze naawe.